abayimbi bakeera ku makya abami tebakyamanyi mulimo gwabwe n'abaali badde bagenda mu studio okunoonya okuyiya music obwongo bwonna bukeera bulowooza genda ggulu batuwe iva mu mbeera eno yali afunira kyo omusajja ebyo bye bijja kukutula Eva nze nkubuulira muganda wa Eva mwanyinaze tumanyiganye naye okwegatta kusooka okukendeeze asaba ssente bannaye munziruukirire abantu bakubuuza gwe wakolanga ki omuyimbi n'aba n'ennyimba ana nga talina lwalyako ajaluna alina ennyimba mmeka niye omusanga atembeeya muceere gwe okiwulira patatembeeya muceere etalya Joseph Kamiliyoni nabagamba ekigambo kino njagala kamera eyo gitunule bulungi Kamiliyoni ebbanga lyonna abadde akolera gavumenti eno ayina ekitabo kyawadde palaso namugamba nga tonnasaba music industry ogirimu naye togimanyi yes ngani agamba sale omusajja yatugamba munnyonnyole n'ateekako screen bannyonnyole ki music industry eno bwegwa weyina ofunira wawe otafunira kumanya abayimbi tebagimanyira omusajja agimanyi tebagimanyi industry yagibalimu omanyi DJ gwaita Ericom DJ mumanyi okimanyi nti abayimbi amuwangase okuteeka ennyimba zaabwe ku YouTube eyiye ng'ate ye yafuna ssente okimanyi bulungi ekyo noga nti bagimanyi ati industry yafa era Kyagulanyi kyagezaako bata tabagamba muno zino ssente zebabawa ssente za ggwanga tewali agaana bbawa otegedde naye munaakoma wano bbawa bajjako ekitonde kyammwe Katonda kiyabawa ekirowoozebwa nti bannaffe bannange tuliwa emyaka 5 gijja mugenda kuba mudda industry bagimaze bekkulu ekigambo kyayogedde obadde wansi ebisembayo abuuzizza Bobi Wine ebbanga lyamala mu parliament yabateesezaayo ki ono agenti bya kisiru ekitayina mutawaana bebe nze saagala nnyo okwogera ku bebe lwaki bebe Kyagulanyi bw'atayogera taba na mawulire tekamu ennyama mbuga gulira abakozi ennyama abakozi bazze wano mukati bagudde mu nnyama yaffe mwami mbuga tukusaba ogwira abakozi bo ku nnyama alaikum warahmatullahi wabarakatuh mbalamusiza mwenna abatulaba wonna wosinziriye okutulaba eno program bagiyita program mukati tubeera ku nsonga za muntu wa wansi nga tukumenyera ebirowoozo bino biviira ddala mu bantu abawansi abategeera ensonga nga bakumenyera engeri nga bwe bagiraba BYONGEDDE yavuddeyo n'agamba nti fellow artist kituufu baswaza ba artist baffe baswaza abeeyita ba superstar nga bali mu kusabiriza ekituufu nange binzigwako nga mpulira okulaba muzeeyi nga mawa bwali ng'ali ggulu akubye amavivi wansi asaba ssente ebintu ebyo byennyamiza so Evlyn wagwali ttake agamba eddwaliro limukutte ayagalayo miliyoni 10 bannange bannayuganda musonde kasente awo so byonna abatuuze we bali tubeere nga tutematema nkulamusiza kale sebo ogamba otya yetu taata kulikayo gyobadde yonna idi wagiridde wekka n'otalabikako nenkwewuunya ne ŋŋamba munywanyi naye Allah era akusobosezza okubanga olwaleero okomyewo wano ennyama walidde yaweerero girirayo oyo mu kiyungu wekka so twandibadde nga otuyite waka netubeera nga sokoleke mukulu mawa tusiba naye wano tewalabiseeko sebo gwawaddaani kakati gwe omaze kufuna kyenjogedde kubanga obadde nga tonanenya Faruku kubanga teyatuwadde gwe kennyini alowoozezza kukuwa ku bantu gwawaddaani kati kyenkubuuza kiri kimu gwe wabadde oli gy'oli eyo gye mwemyusiza wabadde tuli ku mulamwa nze njogera ono wamma Shapiro nkutumidde nnyo naye abavubuka bano babeerawo okukyankalanya olumu era lulina Shapiro wa UK tukwagala nnyo webale nnyo okubanga otugoberera Shapiro yangambye mbawo obubaka bwa Idi mwesonyiwe nabbanja yafunye tomanyi wano twafunyewo Sebbanja omulala Sebbanja mwamulaba ku weekend ewedde mudomo peke yake era mwamuzisa mudomo mugulabye nga program eggwa so mu mbeera eyo tweyanziza nnyo Shapiro okubanga watuweereza naye twogerera ne bannayuganda abalala
yensonga lwaki twogera ku nabbanja ngambye mbaweza nabbanja ziyabadde alina obbawa nabbanja ziyabadde 10 mu omutwalo webale nnyo webalire ddala ziyabadde alina obbawa zembambawa webale nnyo webalire ddala omutima ogwo Shapiro era kyetugamba ekintu kimu ensonga zonna wabula mwenna abafollowing ambaagala nnyo abali e UK abali mu US owaye Shapiro ngambye nabbanja ziyabadde alina okukuwa zemba nkuwa mwana wattu weziri wano abantu abafaanagana zibawanga tewali tabu ewedde abantu abafaanagana Shapiro mbebaza nnyo ntumirako nnyo ku mukyala Shapiro e UK Joeli e UK ne Odessa Alexembaga abantu abo mbatumirako nnyo bannaaye mwebale tubeera mwebale kutulaba obuzibu bwennyini essanyu limbuganye lya madamu Shapiro naye oba mbadde ntesa program etugireke tugende mu yidi ku madamu Shapiro kyatukoledde naye kyenyinza okugamba kiri ekintu kimu nti nga ffe tulina kye tuyinza kukuliza madamu Shapiro okujja kusaba Mukama Katonda agaziiza enfunayo obeere mu bulamu obulungi ne famire. Amannya gange nzeru wa David badde nkyayogera sewo oli ku bwangu obadde oli ku bwangu bakyalina byekyateekeddwa okuyisaawo. Njagala okutwala omukisa guno Faruku okusooka okugamba ku bannyinaze abali mu Buwarabu n'abali e Dubai nti balina ekizibu kibaguddeko anti Abuwarabu batandise okumenya bannayuganda wano ku mpaka oba olina ebikwogerako oba toyina babakomyawo ku mpaka babakomyawo ku mpaka. Jo nadde njogerako n'omuwala yankubidde essimu yaŋŋambye ye Aisha ali Dubai naŋŋamba we bali baliwo bannayuganda nga 2 bali mu kubazza naye oba olina ebikwogerako ye yange nti omusango bavunaana mbu beetunda. Erinnya Ali Faruku Ali Faruku nga bulijjo tumirako omukyala gwe bayita Remi Bakungu ntumirako omukyala gwe bayita Remi Bakungu mu Namasaka n'omulala naye banange sebo program tugireke bannange tugireke olwaleero program tugikole program tugireke olwaleero eno ennyama ya Idi buli omu agenda kufuna okimanyi Madamu Shapiro ekintu kyakoze naawe kyokoze olwaleero mwefaanaganyirizaako mama Fiina ntugente olabanga abikola gwe ntolabanga abikola era neewuunya nnyo lwaki sente zino mawayangambye agirya bwomu kalina omulu kagirya nabuuza akasajja kali kagirya ow'omuluvu tomanya kyamalawo omuluvu tomanya kyamalawo kati mbawa bane mukakane tukole program seka embuzi kemugirese mukuluma wa tabuse ye mukuluma otabusi mukuluma wa atabudde mbadde nsaba ebintu nga bino ogenze n'oleeta essanyu lya Shapiro libadde lyakavaawo eno gyosaba ye yange ndowooza olaba bannange mukakane naye ndowooza tugenda kufuna chairman wakati tubeere organized chairman wakati Ajaluna ndowooza Ajaluna tetusobola muwadde okukula sente ekisoboka ajja kuba chairman wakati mu nsonga zaffe zizigenda otambuza endala naye ku pulogulaamu eno badde twagala tukolewo chairman kakati ye masikiza mwezi ogundi gwe malevu tekako masiki alaba ndowooza bwatandise oda tuula sebo tuula olabe vuga n'omuntu bw'oba ofuga omuntu owulira ofuga omuntu tomulinnyako bulinyi owulira sebo omwana ono mulaba alina okimanyi ndagide aja alagide bwoyoga omwana ono azampala pemuli yonna gyonna onotuula bade otuula kirwa ekiti aja omwana ono omunyiikiriza
Oyina wamuyikiriza yayogerawo mbu saidi eno tutandike sho banaye njagala tubere nga tutandike ensonga nga bwe ziri baganda bange ab'e Dubai mpulira batandise obbazza babakwatira ku masitwiti ndowooza minisitule ya genda yekwasaganya ensonga z'abaana bafulume ebo ebirenge yekwasaganya ebintu ebyo kati nze kyendowooza era ku mulundi guno kandowooze nebaze ku David tyasobodde okunoonyerezaayo ku kintu ekirimu ku magezi n'akiraba nti kakati ne Uganda yennyini etegeere gavumenti ya Uganda etegeere nti eno tulinayo abasajja asobola okuvaayo n'alaba ekintu ng'ekyo ng'oluusi mwe temunnavaayo nakyogerako so nze ndowooza gavumenti bw'obanga ekintu ekyo naawe okimanyiko musitukiremu ambasada wa Uganda Dubai obeere ng'ensonga eyo ogifolowinga abaana baffe bannyinaze baganda baffe mikwano gyaffe basobole okuba nga tebayisibwa bubi nze ndowooza ogwo omulanga tugubakubidde wano mu kati omusajja David avuddeyo n'ababuulira muyinza oba mbadde muli eyo mukayanira bijanjaalo simanyi biki so nze ndowooza gavumenti muveeyo mutune mu nsonga eyo gavumenti efuna omusolo mungi mu bana abantu mungi nnyo ate ekigikwatako naye gavumenti ekizibu kyeyina nti erowooza nnyo ku muntu ng'erina kyemugjamu naye terowooza ku muntu ng'ate alina kyafiiriddwa so y'ensonga eyo gavumenti obuzibu erina nambe muki ekyandikoleddwa speed mu mbeera eyo kuba mpulira babakwata anti kati tabbo we yava wali wamu wano mu gavumenti yaffe wano tuyina abantu betugamba nti ba untouchable ngera wakwatibwako ekintu gavumenti wevayo okukola ki okulaba nti kino kibadde kibi olwaleero abaana abo abali e Dubai bannyinaffe bali mu mbeera enyigirizibwa nga gavumenti ambasada gana agakampuni agabatwala waliwo amakampuni agatwala abantu naye nga agabatwalira mu mbeera embi etagambika ate nga gababbye ssente nnyingi naye gavumenti tugirajanidde mu kintu ekyo ebbanga ddene kuba abantu abo bagenda naffe abamu ne bagamba nti lwaki bo bagenda naye embeera eri wano mbi mbeera mbi oli n'alowooza bw'agenda eri agenda kubeera mu mbeera nnungi n'atuuka eri n'asukka ne ku kyobuddu ne bamukozesa okusinga ne ku ndogoyi ng'omuntu embeera yennyini gye bamukozesaamu balinga abamutta obussi kubanga nze nayogerako n'omuntu omu yaŋŋamba yankubira essimu ali Dubai n'aŋŋamba nti atandika okukola ssaawa 3 ez'okumakya yebakasaba 11 ez'ekiro n'azuuka ku 3 natandika okukola tebereza enkola eyo okiwulira kati omuntu oyo abeera atya omulamu kwegamba omwana agenda omala contract ya myaka 2 ng'obulamu bwe bwesaza ekintu kinene nze kyembadde nsaba ku gavumenti zino ezitwala abantu z'abaani abatafudde kyetwatusooka olowoozaako ekyo kampani ezitwala abantu mpitirivu naye z'abaani kubanga kampani ezo baziwawabiddeko abantu baleese okwemulugunya kwabwe gye tuli ne tukwogerako n'abantu abalala naye ogenda okola kampani eyagamba nti ate kati eno bagyogeddeko nga baga nti ebivuddewo ate bagikoze eki gavumenti ebeera n'omukono ogw'ekyuma nze kyenkakasa ekiyinza otereeza ebintu bino byonna si kufuga mu ngeri egamba nti y'amateeka nnyo kati wano wasaanawo omukono ogw'ekyuma ebintu bikolebwe nga ebirina okukolebwa David ku nsonga yo njagala tugende ku bintu ebirala kati nze ku nsonga era kyenyisaba nze nsaba gavumenti abaana abo engeri gye babakwatamu kubanza oyo omwana yaŋŋambye waliwo kampani ezimu ng'omwana agenda mu kampani nga n'empapula zina ezimukkiriza okubeera eri naye yo poliisi wejja tewuliza kigambo kyonna ye aŋŋemba omusango wabataddeko bakyasinza okwetundira e Dubai omusango wabataddeko ne mubuuza n'abasajja nabo beetunda kuba yange n'abasajja bakola ki babazza kuba nze yankude yaŋŋambye we bali baliwo abaana nga 2 oba bakuŋŋaanyiriza n'agenda kati omuntu ali seefu ye muntu nga waliwo nnyo baddugavu naye nze kiyinza okugamba nti kampuni zino ezitwala abantu ebweru waliwo kampuni emu gyesijja kugaya eringa etera okulondoola ku baana beetutte naye gavumenti kino ekintu abaana bebafunamu nnyo nze mbadde nsaba gavumenti esitukirewo mu bunnambiro yadde kale ebisinga byonna byaganye sente kwaganye emmere yaganye naye kino esooka ekikolewo kuba bannayuganda abali eyo bayitirivu nnyo bannyinaffe ate nga gavumenti yawo nebafunamu sente esooka kuba gali mu mbeera kuba nawulidde mbu newe badda ku airport basasula simanyi emitwalo 25 simanyi eza covid ate ziri awo mukulu David naye batebafunamu omulimu gwa gavumenti kuyamba abantu baayo lwaki esooka kuyamba befunamu bokka
naye ino okuyambako yo nga yo naye batebafunamu kubanza manyi gavumenti ino obusobozi obusobola okukumira Faruku tugende ku nsonga y'eggulu. Faruku ensonga ena gifollowingako ko naye obuzibu obwasinga okuba bwaleetebwa abantu bava mu West Africa babba balina omuntu gwe batta mu Nansi wa UAE naye omanyi amawanga agaprotectinga nnyo bannansi mu Nansi omu at least abala mwenna mufa naye nga baprotectinze mu Nansi so batta mu Nansi kwe kwava obuzibu bwonna buno bwolaba naye nze kino nkiwogera muganda wange gavumenti yawana erina okumanya nti omulimu ogukisookebwako bagamba kuuma mu Nansi naki n'ebibye kakati bannansi bano bavaano basasula omusolo lulimbeera so gavumenti erina okukola bambasada baffe mu nsi zino bakola ki nawulirako n'okuwulira abaana omwana bayinza okujja nga bamugoba kubanga kigamba omuntu yenna kasayingira mu embase yenna nga mu Nansi w'eri eggwanga takwatibwako abaana bajja ku embase babagalira bweru otegedde muganda wange babagalira bweru embase teziyamba baana otegedde so nze kyensaba gavumenti emanye nti bano abaana bannansi betaaga protection otegedde abaana betaaga okumanya nti embase ebayamba etya buli mbeera akasente konna nga bebakakola bebakazza wane ewaabwe otegedde tewali walawe bakatwala so gavumenti erina okumanya nti bano abaana bebakola biri kimu ekyetaagisa mu ggwanga lyabwe so baprotectinga abaana bano buli mbeera yonna otegedde baleme kulowooza nti bo baliwo abasajja batuuka eri bibeera mu embase bituula butuuzi na kulya ssente abayimbi okusabiriza kiryoke tekiryoke abayimbi okusabiriza mu mbeera eno giraba gye tulimu muganda wange Faruku eno embeera teriiko ani kuba omuyimbi jjukira abadde alya mu bidongo emyaka 2 takola so nti Uganda yaffe nga bw'ogimanyi Faruku yakulembeka okitegeera mu mbeera eno kasaawa zino nti omuntu bw'ayiya n'agamba nti kati kange nga wire mukaabya yali yeeyimbira Masaka n'akuba tuwa ze takyalina tuwa wazikuba kyoliko nti afiire mu njala olw'okuba ati ogenda osaba saving kyetuliko Uganda tekyalimu okusevinga kwa Uganda kutono nga agikubidde emyaka emeka naye golooza afuna ssente kyoba osooka okumanya njagala tubeere omuntu weyita legend tutemeteme ba legend mukabi oli legend ndongo ogikubidde emyaka emeka saving abadde alagawa legend eno yandikoze nnyo mu nsi ezitali Uganda nti Uganda eno gyolaba omuyimbi nga mukabi alinda kintu eki kumutimba ku ndongo ayimbe okitegeera n'ensi endala zirya ku bintu ebyenjawulo YouTube corporate okitegeera kiki muganda okuyiga ebintu ebyo tuleke kwekwasa nti mukabi atali ku simanyi ku Spotify tali ku YouTube tali ku mikuto gireeta ssente kyeki muganda ogendayo ebintu by'obuuzizza ebyo byetaaga kubuuza abantu nga ba Chameleone kuba bo babangufu naye omusajja mukabi ayimba mu 89 sebo ebintu ebyo yandibisanzeewa mu 7 nga ebiseera n'essimu tezaaliwo zaali ntono so abaana babimukolera abaana kati saawa zino ayinza okugoloka n'akikola okitegeera naye era mmwe emyaka gyammwe abafollowinga YouTube biki emyaka gya mukabi tegiriiko Bobi Wine yagambye okusabiriza kususe naye Bobi Wine nze kyendowooza alekeraawo okubuzaabuza eggwanga kubanga ye nyini akimanyi bulungi n'ekyali kimwesimbisizaawo ti Uganda abantu bali bobye buki Uganda era yasimbanga omulamwa ku bantu okuba nti bava mu mbeera embi gye balimu badde mu mbeera ki ennungi era Bobi Wine amanyi bulungi abantu ba Uganda gye bakola ki gye balimu kati bw'ovaayo n'ogamba nti pozi yero abayogera nti ekisaawe kino kigenza okutuuka nga yakivaamu kyakyali muyimbi yadda mu bibye kati ye tamanyi buzibu biri mu industry eno kubanga yavaamyo omanyi bagamba nti akivaamu yakiyita ekyato mu Luganda kati yo olw'okuba yava mu industry eno tamanyi buzibu bugirimu tamanyi bantu bamaze ebbanga kuba naye nyini ogenda okanguzeeko emabega katono ogenda okwesimbawo ebintu byali bimikaluubiridde mu industry ya music n'agamba naye nenjigako eno mu byobufuzi nsobola okuyisaawo era n'agenda mu byobufuzi n'abeera bulungi kati alaba nga abasaba omanyi kati Bobi Wine abulako katono ofaanana Museveni tamanyi nti waliyo abantu abali obubi Museveni tamanyi nti waliyo abantu abasula enjala era yakugamba nti bwe weggalira n'obeere waka obulwadde ne buyitawo obeere waka ng'olyaki kati bannabyabufuzi bonna kirabika bwe bayingira ebyobufuzi batandika okufaanagana ne bannaabwe onolaba olinga ofaanana Obote n'olaba olinga afaanana Amini n'olaba olinga afaanana Museveni kati n'ababaka bennyini batandise okufaanana bano ababaka ba NRM bwe tulaba kuba kati nga Bobi Wine munnabyabufuzi gw'omanyi nti embeera y'Abannayuganda eri bubi bw'ovaayo n'onenya abayimbi
nga gwe wennyini nnyo okimanya embeera eri mu Uganda, embeera eri mu industry, abayimbi badde bagenda mu bivvulu kubanga Bobi Wine ekyali kimusudde wano yali ndowooza ono ani Kyalenga. Era Kyalenga yamufuna amaze kugenda mu byabufuzi n'atandikawo okuddamu okukola ebivvulu. Ebivvulu ne babiwera. Ebivvulu babiwera, embeera Bobi Wine gye yayitamu yagenda ne mu kooti. Ekirala Bobi Wine ali ku mbeera kati esobola okuyamba industry eno ng'agiyamba atya. Nze naliko olumu ku program ne mpulira Mr. Nsibambi lawyer ng'agamba abayimbi kye muba mukola mugende mutekeyo omusango mufune balooya. Bobi Wine ali mu mbeera esobola okufunira abantu industry eno balooya basegona kwakati yajjayo omusango gw'ekibiina kye yali ataddeyo omusango awo yali alwana nga bakoze eki kati aveeyo alwanirire industry eno wadde yagivaamu agambe mbatereddewo balooya baddemu bakole emulimu gavumenti lwaki ebasiba asobola okukola ki naye okwogera nga towadde solution nze ndowooza alimu kali ke yayimba akasajja. Kati akasajja kayinza okuba nga kamuli ku mutima naye nga ye nnyini yennyini akimanyi bulungi saagala afaanane Museveni agamba nti abantu bali bulungi ne bw'obaggalira ewaka. Bobi Wine nkwegayidde muganda wange tofaanana Museveni atamanyi nti abantu bali bubi negwe omanyi nti abantu bali bubi lwaki oyagala omufaanana ovumirire. Njagala tugende ku nsonga ensonga eriwo mu industry kusabiriza kufuusa okusabiriza superstar waiter superstar namuna gani enze kakati mudomo peke yake obutafaanaganako mudomo peke yake sijja kusalira muntu yenna musango nti oba Bobi Wine nti oba Kamiliyoni nti obaani okugenda eggulu okusabiriza kankubuleko bwa mifaluko ekintu kimu. Omwami oyo Sale yali kapeeka wano nga ne mu kibuga abaamu nnyo walako omuyimbi amuzungirako. Gavumenti yennyini yakwata sekita y'ebyokuyimba byonna art nega Sale yakola ki yabikwasaganya. Kakati wabanga gavumenti kubanga abantu abasinga obungi kati ng'omwami Mawa abadde yesibe nnyo ku Bobi Wine nti yakyogeddeko ne Bobi Wine kyalina okukola opposition kubachi kuwakanyamu ebimu byolaba. Kakati waba akyawakanya omukulu oyo akola bwati tuddira ne tugenda eggulu wabagenda eggulu bagenda ku lwa gavumenti kye yateekawo nti Sale yakwasaganya ensonga zaki z'abayimbi. Abayimbi abo batwala eggulu biringa ebintu bisatu bagendayo okuzuula endongo yaabwe egguddwa etya bagudde batya endongo yaabwe okuddamu okuyimba. Ekyo kye kisooka. Ekyokubiri ekibatwala eggulu okwegayirira omukulu oyo Sale tukompaseti ebivulu bye baali bategese be batasasulanga okiwulira. Ekyo kyakubiri. Ekisembayo bwe batuuka eggulu wala abantu bakozesa transport okugenda olumu nga bapangisiza na mmotoka. Bwe batuuka eggulu oli omukulu Sale n'akwatayo akasente k'abakwatayo oba $5,000,000 oba 10 okola ki okomawo. Bwe batunuulira ebintu ebyo byonna bo batunuuliramu kimu kye batunuuliramu kiba kigamba nti abawaddeyo ku ssente. Kambuuzeyo ekibuuzo nze ndi wa Nuupu ebivulu bya Kyalenga abitegese yali abitegese teyasasulwa kakati waba yasasulwa bwe baba basasulwa kitegeeza waliwo ate n'abalala abatanakola ki abatanasasulwa. Ekyo kimu. Ekyokubiri gavumenti eno yasimba omusingi gwayo. Pulezidenti alina olunaku yayogerako n'agamba olabira gavumenti enfu ku kigwa kitalaze eba terina neetegeka yaayo. So gwe olyoke abayimbi bagende nze ngamba bwenti nti abayimbi bano bagende eggulu mu kulwanirira endongo yaabwe okuyimirirawo bali mu kusabiriza bali kyebasinga anti kati kamala okubulyayo omukulu Sale kyakola oba abantu abali kye bakola basinga kulaga waba baweredde $1,000,000 bwe bayogeredde nti endongo yaffe egguke naye $1,000,000 baziwadde abantu 10. Tawayaluka $1,000,000 ekyamututte eggulu kyagenze kusaba wabula yagenze era ng'ebagamba nti superstar yasituse kubanga buli jantu bonna baga nti abayimbi bavudde okulanira abayimbi bannaabwe. Kivula Kamiliyoni yasituse n'agenda eggulu atule ne mukulu munne balebe nga bata emirimu gyabwe. Wabula akuba nti ekibaawo nti omukulu oli ye wootuuka abawe transport kuba kati bagee babadde $2,000,000 kyoka Kamiliyoni ali wase $2,000,000 bagenza abantu 25 n'abamufuga $1,000,000 ameka kyoka Kamiliyoni
ali ku level eyo y'okuschedulinga meeting n'agenda n'omuyeeyo gw'abantu oba ali ku level ya ku meetinga sale nga ye era we baatuuse ebirowoozo byange bibino era we baatuuse bayingidde abantu 5 mu kusooka bayingidde abantu bameka kwa meeting basobola mu meeting ku Lwomukaaga ne boogera abantu 5 ne bamuddamu ne boogera abantu 5 kati ng'alaga jeno nti ayina abantu abalala yazze nabo abayimbi jino nga jino yeta kikkiriza kyavudde amugamba nti bonna oba wali bayite bakule ki bajje ne batula mu meeting bonna naye nga basobola kutula abantu bameka 5 ku Lwomukaaga ne ku Sunday. Kati mwami Bobi Wine essaawa ya lero waali w'amaanyi nnyo mu Uganda wano. Nze nandibadde ngamba Bobi Wine ye waba agamba nti muntu mulamu nnyo lwaki Chameleone yamu makadi yanupo ng'agenda okwesimba bisaanyizo ki Chameleone yekyusa ati Chameleone nawo mumanyi Chameleone Bobi Wine yamukubira esimu Chameleone ng'ali Seguku ng'ali ne Isima n'amugamba bagende kamukya bateese bogere ku nsonga ezo batula mu meeting abantu 5 ne bakkaanya Chameleone bagenda kumuwe kadi yesimbewo Bobi Wine aba ali jinja ali mu kukuba laale aba avayo nga ne Chameleone agenda niye agenda kukuba laale nga bavudde mu meeting baatesa twana omu apostinga kintu Chameleone agenda okufuluma abweru nga amawulire weebali nakuba ebifaananyi amagwago ne bapostinga naye nga Bobi Wine yamugaa bakola ki kangende wa Faru ensonga zino gwotya ez'okusabiriza kuba Bobi Wine yeebuuza nti abayimbi bano beebuuzizza nti dikiteeto ono kyabaagaza bakimanyi amanyi music ne ati entambula gyatambula Bobi Wine byebibuuzo bye biri mu leeta eno mu posti eno nti dikiteeta oba mukulu sale manye ebigendererwa by'endongo ne ati amumanyi jadvan ne jadda Faruku bwe twali tutandika programu eno emboozi mu kati emabegako nayogerako Chameleone nentegeeza ensi Joseph Mayanja kyali Joseph Mayanja y'omu ku bafounders b'ekibiina kye bayita Uganda Music Association WUMA Joseph Chameleone nabagamba ekigambo kino njagala kamera eyo gitunule mu bulungi Chameleone ebbanga lyonna abadde akolera gavumenti eno Joseph Chameleone na assignments ze nakugambako emabega okyazijjukira bulungi so Joseph Chameleone omu ku bafounders b'ekibiina kya Uganda Music Association njagala omanye interest ya government oba agenda ya government mu kino ekintu ky'abayimbi eriki gwe mulamu omukulu bwe balabanga tebasobola kufuna bayimbi babayita basita kuba aba stars be balinga ekinyuze kya music industry Joseph Chameleone Joseph Mayanja olwokuba nti abayimbi bangi bamukiririzaamu olwokuba nti y'omu ku bafounders ba industry ne bamutuma agende akunganye bayita ba stars kubanga kasomala okufuna ba sita industry obogiina Chameleone n'agenda n'akunganya ba stars bonna ne babeera wansi wa umbrella emu basita be baliwa mu Uganda tulina basita basita kyensobola okuyita ba stars be bantu abasinga okufollowingibwa abalina music oyo otegedde so kasomala okubafuna kitegeeza industry n'abafuna ojja kujja otegedde Chameleone bwe yabafuna esoko ddemu ekyo uliriza sebo ba superstars ani yabamutuma soko mpulirize leka mmala okunnyonnyola ensonga yange njituuse Faruku nze njogera ku facts nze mbadde nsaba David oyo alina enkola gy'atera okukola ti ekintu oba tokimanyi tokiteesaako naye oliko olaba alaga naye ng'ekintu kyayogera oyo olaba kyagambye olwakuba kyembuuzizza omukulu tonzikiriza anziremu ani yabatuma ani yatuma Chameleone Faruku nga ngenda kuddamu omwami oli programu eno njagala ogifuule ng'omuntu aba n'obudde bwe ziba ddakiika 5 ng'ayogera then gundi nejja otegedde kakati njagala kuddamu oli omwami oli owulidde nso ekigambo kyenjogedde kibadde kiso nkugambye Joseph Mayanja abadde ene ebbanga lyonna so it's okay mu industry ya music ono tubulire oyo waagwa amanyi obulumi abantu ba music twagala ekintu kimu kyokka oli abuuza ekibuuzo kiri kimu ani yamutuma kyetwagala
Faruku ani yatuma kamiliyoni Faruku nkugambye akolera government kimala kitegeza be bamutuma government kyategeeza sokoleke kati kankole ekintu kino katono nnyo no sokoleke kino gosinga okukikola kyenkola saawa zino lwakuba nti gwe toyagala kwogera nange Faruku agamba government yatuma kamiliyoni kamaleyo bwe nti Faruku tukkiriziganye ne mawa nti ekintu wakato kiyinaako tofa kwogera ekintu founder waakyo eyakitandika naga tukole ekintu kino tutudde naye ku ntebe y'omusajja oyo n'omulala Jemba owula kyenkugamba omulala bamuyita Jemba era omuntu gwe basoko esimu bamuyita Palaso ompulira ne Haja Aluna Mubiru be bakola ti so nze mbadde yes nga ne kamiliyoni omuku bwe basembyayo okuyita Faruku program mweno giraba njogera mu kamera bwoba tosobola kumpa budde kunyonyola nsonga yange ojja kujinga obako otegedde ebigambo bino njagala buli muntu omwe time anyonyole sijja kubeera muntu omu nga sobola kugusa nsonga yange nga nyigereza ulira gusa Give me to explain. It's okay. Otegedde ngabwemba wo budde ne gusa okkiriziganya nti kamiliyoni ebbanga lyonna abadde akolera gavumenti ndowooza ye ndowooza yange kanjinyonyole otegedde buli muntu mwe time nkugambye Joseph Mayanja abadde akolera state otegedde so bwe yatutte ba superstars ewa Genosale ne batuula omanyi kijone kyeyakoze bwe batuse n'amuyita n'amugamba goli geno mu music otegedde goli geno music n'amugamba tuula muganda wange Palaso yabaddanyo bamusirisiza ne bagamba mu mudeyo Kampala nsigale wanani ne John Munange omanyi kye bamukoze Joseph Mayanja bwe yatuse ne bamusabira omulimo mu National Cultural Forum otegedde agenda atuule wali watuula okerokero otegedde bannaffe bano ba superstars abalala ne bagamuddeyo mu joininga wuma kubona ulide ne lili paza ali mu bitooke mbolo mpulirize Faruku nyonyere ensonga zange baddeyo bonna babeere kuwuma kubanga gavumenti kyekitongole ekikwatira wamu kyesobola okumanejingiramu abayimbi abo ne babagamba damu ekigundi simanya superstars ekiriiwo muddeyo muki kitegeeza kamiliyoni omulimo gwe yabadde amaze ogukola ki bamwade office ogukola bamusabidde omulimo mu National Cultural Forum otegedde sebo so Uganda Music Superstars Association kitegeeza bagihoze ki jemu owuliriza point hiyo naye yabadde yakusika ba superstars babateeke wamu kakati wuliriza ebigambo byange abantu abamu tetuli basiru kwogera ku nsonga otegedde tumanyi ebyogerwa n'emirimu egitumwa abantu art nga industry government ekyayagala muntu yenna kuba n'amaanyi agenka iriwo kulanyi nsobola okuwa example 2016 okukwata art kwe kwatandika from Kyagulanyi ng'atandise okufuna amaanyi owulira 2016 najja n'atambula ebivulu natandika obbigana abantu bonna beerabidde ekinyuzi we kiva nsobola okuwa example Adam Mulwana yayimba 2016 nayimbira Besigye oluyimba owulira toka kwa barabara owulira talya butaala otegedde so Kyagulanyi yavaako ensonga zino zonna okubanga abayimbi kati nyo Faruku lwaki kitegeeza ulira nambemu tukwate mpola anti ulira point je nti gavumenti eyagala kutta Bakyagulanyi balala abafubutuka mu industry akati ono abadde amaliri Kyagulanyi bonna obujja obuva mu industry bonna bagala butta bwana Faruku omanyi omusajja omu yagamba omuntu asinga okubanga ayina emirembe ku nsi ye muntu atamanyi kati mukulu Faruku omuganda wange ono ebintu ebimu tabimanyi niye ate ogwo si musango ate ekirala era yeetaaga kuyambibwa omuntu ayogera ekintu nga si mutuufu
tumuyambe ategeere kyenjagala amenyewo kwegamba nti ekibiina ky'abasuperstar Kamino government yakimutuma chance gyafunye ngenda kumwe eddagala ekikolo eddagala anywe kati ekikolo agenda asimbe ekibiina kyali mu kwogerako inze n'omwana bamuyita Jemba mutaani wa Kiweewa twakitandika abantu abo oba government yabakubira essimu n'omutandika okujjako awe mbadde nzija Jemba atuuka ankubira essimu aŋŋamba sooka ojje wano ku ofiisi yange nkwagala mugasijja kujja mu abba ssente zaffe ziye za promota haddamu ankubira omulundi ogwokusatu ŋŋamba wayi kankole kika ŋŋende mpule kyaŋŋamba aŋŋamba tugenze nnyo eggulu naye tukoze tutya okufunayo ssente eggulu nga sizini ez'okusabaasaba miliyoni emu ne mugamba siina idea mu ekyo kyava akwata essimu n'akubira Ajaluuna n'amugamba Aji njagala kukola ekibiina eky'abayimbi nga kyamaanyi Aji n'amubuuza nga kitegeeza ki n'amugamba njakola kibiina nga kyabayimbi naye nga Aluuna n'amugamba superstar Jemba n'ajjako essimu n'aŋŋamba nfunye erinnya ne mubuuza ennyero n'aŋŋamba Aluuna ŋŋambye tukole ekibiina ky'abasuperstar Kamiliyoni ayingira ddi kati Kamiliyoni okujja bw'ava kubira tukubira Palaso agantu wali ku studio tugendawo twogera naye tumubuulira ekibiina lwakola ekibiina ky'abasuperstar waliwo omuvubuka bamuyita Dde yali mu Yuga Tune akolera Jenosale tukubira Ddeewo anti nkunnyonnyola tukubira Ddeewo tumugamba owaaye mwaga mugenda kugula ennyimba z'abayimbi nebire bimu kunoonya ennyimba ng'onoonya omuyimbi Sekino mbijja kukaluubiriza ffe tukuŋŋaanya abayimbi basuperstar tubakuleeti onaabasobola okubaggyirayo ssente nga bagula ennyimba zaabwe atubuuza mugenda tukola tutya nga tumubuuza oli ludda ng'agamba ndi Ntinda ng'atwapa saa 9 nga tugenda Ntinda kolonze saagenda plus Jemba nga bamunnyonnyola nga Ddeewo ajja lunaku lwokusatu ng'agamba ekibiina kye mukoze kirungi naye badde kinkalu mbadde nnoonya engeri gye nnyinza okuggyayo ssente naye nga zanne naye musobola okuŋŋaanya basuperstar mbaleeta wano mubakuŋŋaanye nange nja kukola ki nga tukubira Kamiliyoni sente ze bajjayo zaaki mpuliriza nga Palaso akubira Kamiliyoni abimunnyonnyola Kamiliyoni nga ajja wali ku studio agulawe luwafu nga tugenda nga tumibunyonyo ngagamba ekibiina kirungi tukikole nga bakubira Wizo nga nkubira Sophie Nantongo nga bakubira Gravity nga bakubira Fefe Busi nga nkubira Bitusi nga bagaana nga tugatula meeting Bitusi bagaana bali mu meeting basema atema ensonga Kamiliyoni ng'agamba Ddeewo yaliwa nga tukubira Ddeewo nga tuganja kujja enkya mu meeting ng'ajja mu meeting Ddeewo ng'agaba ebigambo bino wammanga ng'aga gavumenti yakolagula nnyimba zammwe naye ebuliddwa engeri gye bakwasaganyaamu Kamiliyoni ng'amugamba mukole woofiisi bakasiruko bagulanga ennyimba zaffe twagendanga waabwe mukole woofiisi gye tugule tubatuguzenga ennyimba zaffe Ddeewo ng'aga woofiisi tuli mu kugizimba naye woofiisi nga tugizimba njala tubeere nga tukwatagana Kamiliyoni ng'amugamba ekibiina kye kino kye tulina naye buli muntu nze ennyimba ezange emazi kuguza senkanankana na Lili Puzzle yaganze emba kuguza ennyimba zange senkanankana na Lili Puzzle Ddeewo n'amubuuza otegeeza ki n'amugamba Lili Puzzle no generation mpya ayinza okuba nga alubamu yagiseera okusinga eyange oba okuba nga nze musere olw'okuba ndi mukadde n'agaa kye tuyinza okuyamba kiri ekintu kimu tugenda kukola ekibiina twegattira awantu wamu naye oluntu ojja kugulanga alubamu ye Sekinoomu ffe tuyinza okuyambako kuteeka mu nkola tunatuteesezaawo g'ogenda okugula n'omuntu oluyimba Ddeewo ng'abagamba bwe tuva mu meeting eno ngenda kukola appointment tugende eggulu tusika tusale Kamiliyoni ng'amugamba gulu ate nze ngenda kusaba jjeno kutuggulawo sigenda mu bino bya nnyimba Kamiliyoni kyasaba nga ng'aganange tubanga tugenda ggulu jeno muze emitwalo 5 zisirevo ya mitwalo 5 tukulembere mukulu Ddeewo tugende tusaba omukulu atuggule wayo gende mukulu munne ffe tugenda kuguza ennyimba zaffe yagamba omukulu w'enkofiira yabata omukulu ow'eggulu n'abakwata akyabeetegereza okitegedde bulungi kyokka ate ekyo ekigambo ne mukulu sali yakyogerako era eggulu kati omusajja n'abagaa kye bamukola Palaso kiri ekintu muyiye ennyimba eza covid musooke mufuneyo ssente ng'emubeerawo paka omukulu n'agamba naye guno temusubira muyimbi kutaki we twakomawo Kamiliyoni n'agamba nze eggulu sigenda kuba tageti eriwo mwaga ngende eggulu nfune emitwalo 5 nagiwa abaana singa tugenda ggulu nga nsaaba tute awo nja kugenda era Ddeewo yali akoze appointment nga tugenda ku Mande nebisooka ne biyimiriramu kati oluvannyuma lwayise ennaku nga 2 Ddeewo n'addamu n'ayogera ne Kamiliyoni n'amugamba tugende
oguse ensonga mmeka agala okuwuliriza nawe olina kyoyagala muli mu kusika muguwa tugenda osooka wulya projekiti gyayagala okuguza nawe omunnyonnyoleyo so Chameleone abadde kutaasa industry yagenze ng'ensonga enkulu kumusaba omukulu agule era miliyoni 2 zibabawadde kutte nako tiyazikutte nako ayinza okuba tebalina zifaanana kamwone example endala waliwo omusajja amuyita Katebbunga waliwo omusajja amuyita Katebbunga fena tumumanyi yavuga emwero ng'agenda eggulu yaga yanywedde emitwalo 7 yakozesa emiliyoni 1.5 bamuwadde emitwalo ameka endala aga bazigabira abaana abalala babaddewo abato kakati mawa bwana Faruku kusokera ddala nina essimu zenfuna essimu nga zigamba Faruku oyo tugoberera njonki tumugoberera nnyo olw'emiramwa gy'aleeta nti anoonyereza naye ze mbadde nkusaba nti ne bwe mba nze mawa ng'olaba kyenjogerako sikitegeera bulungi tompa kazindaalo olwokuba twagala otusanyuse kati kangende ku kyensonga y'eggulu ate mutukoze bubi kubanga ateegenda kuwanvu ate nga twabadde twagala kola nti abantu abasinga boogera olwokuba babataddemu kamera ensonga y'eggulu nze mbadde ngibeeramu ngenda kwoyo ku kya ofiisi kyayogera obutamanya bwasiiga mu bantu baffe abatulaba ne mulowooza nti ate ayogera omwami gwe bayita Tony Sempijja fere tusembye ogenda eggulu twalina eddankani ono bantu bonna bendaba nga twagala otereza industry eno tusinza oteekawo Sempijja Tony kubanga Sempijja Tony oyo amanyi bulungi industry eno obuzibu bwayo ng'obuzibu obwo buvaawa nti baleeta miliyoni 5 mu miliyoni 6 abantu ne beefuula nti bantu balamu ne bazigabana ne bazitwala baba bali awo nga waliwo ekibinja ekirala ekikoze ekizze ne bagamba naye tusobola kukola tutya abantu bano okubeera ng'akasente ke tubawa tubayamba era abantu boolaba abeeyiwa eggulu je naaduka ekisa najjamu aboogera ebituufu aboogera amazima n'aboogera ebikyamu n'amanya ani mutuufu okukolagana naye era kati kangu ekyo okulabirako bapromota beerondamu abantu bagende batuule ku board eri eya UNCC kakati omwami oli ayagala nnyo okubuzaabuza abalabi baffe ng'ate byayogerako ffe tugenze eggulu emirundi egisukka mu 3 naye nga kyetugendayo oluusi tufunamu okuyiga n'okutegeera omusajja Sani Musa yatugamba industry obulimi mbutereezezza linda nti kugamba kyayogera ye kyeyalaba n'agamba Nigeria bwe tunoonyereza ebintu bino tumaze emyaka 10 nga tunoonyereza ku nsonga eno nti Nigeria music akola kinene nnyo mu kugaggawaza eggwanga ne bannabitone byabwe okufunamu ne mwe abayimbi ba wano muli baavu kiva kuki kyova olaba abamu basaba kati nga balutaya bali mu parliament basaba ani etteeka lya copyright copyright iyo nawe tubeera eggulu abantu babyogerako ti copyright eyo singa ebeerawo anti wuliriza ono alina ekintu kyagambye oli akyogedde nti bw'oba n'okola ekintu okukola formula entuufu osooka kuteekateeka bantu abo n'omanya nti abantu bano mubateeseteese kaakati mugende mukole ebivulu byammwe nga mubikola bwe muti newe muti ekiri gundi kyayogeddeko nagamba abantu bano nkyetegereza okulaba enkola gye banaakolamu nabo bakole ki bagifunemu point eriwo Bobi Wine yamensionize n'agamba nti ekifo ekyo kyennyini kye mulimu kye mubadde mukayaniramu obusente kye kimu kye babakubiramu temuyiga bantu mmwe abadongo temuyiga anti Bobi Wine baba yayogedde kubaakuba amanya abantu abakagenda eggulu nga tebabakuba kwolwo abagenda eggulu ekifaananyi kye bagenderamu infact era olwose n'oleeta ekyo naye yakoze bulungi okukibuuza era naye kamutangaaza ategeere kubanga industry eno Bobi Wine yagivaamu abagenda eggulu bantu basooka nga bakuŋŋaanya abantu ab'amatooka abaki ne beeyiwa eggulu ng'ono sali tamanyi baani abo abazze kane batuuka ekiseera ne bagamba bakulembeze bapromota kivola bakulembeze bapromota balonda ki obukulembeze era bapromota temukyasobola kweyiwa ggulu nga mugamba muli bapromota era babagamba muddeyo mu kibiina ki
mu kibiina kyammwe ekibatwala. Bano abagenda tebalina kibiina kyonna kyebagendeddemu naye nga bayita baki bayimbi. Kyovulano babadde bagenda basoose kweyita ba superstar ne bakolawo ekintu kyabwe. Haji Haruna kyatugambye wano mu biru n'agamba tukolewo egundi yaffe tube nga tusobola okugamba nti kati bwe tuba tulumbisa baki abakulembeze boogera ensonga ezo. Ekifo ekyo kyolaba kyagenda okusabira kamiliyoni kyebagamba omukulu kyakulembedde. Ekyo ekifo kyolaba bwe twagendayo nga bapromota banoonya gwe bakiwa era nga bwagambye Tony Sempija bamusongako nnyo naye nga bomanyi nti mukulu muganda wange ebitabo bya wano biki okitegeera kati bulijjo banoonya omuntu kwe baga nti tutadde waani okitegeera. So Kamiliyoni tali mu kusabiriza. Kamiliyoni tali mu kusabiriza ate bonna abayimbi abagenze tekuyimbi abadde mu kusabiriza n'ensonga yo gye baga nti Palaso bamugambye nti tolina kyogamba sawansi yabadde asaba babate bakole ko omusajja alina ekitabo kyawadde Palaso n'amugamba nga tonnasaba music industry ogirimu naye togimanyi. Yes. Ngani agamba? Sale Salagimanyi okusinga. N'amugamba nze ebbanga lye mmaze nga nnoonyereza sibayise kati wabula ebbanga lye mmaze nga nnoonyereza ku music industry amawanga gatwetolodde na buli kimu era kyeyakutte ekitabo n'agamba Palaso toyogera by'otamanyi tuula kwata ekitabo kino okitegeera osooka osome tebamanyi industry onfuna kyenkugamba abayimbi abali mu industry tebamanyi tebagimanyi ne twali eggulu era ono ali osonaleeta ekintu ne twali eggulu omusajja yatugamba munnyonnyole n'ateekako screen bannyonnyole ki industry eno bwegwa weeyina ofunira wawe otafunira era omusajja yatuyagira nnyo okugamba nti abayimbi abali mu industry tebamanyi industry yaabwe sale military officer n'okusembyayo industry okusinga abagimu nti okumanya abayimbi tebagimanyi era omusajja tebagimanyi industry yagibalimu. Omanyi DJ bayita Ericom okimanyi nti oyo abayimbi bamuwangase okuteeka ennyimba zaabwe ku YouTube eyiye ng'ate ye yafuna ssente okimanyi bulungi ekyo n'oga nti bagimanyi abayimbi tebamanyi industry. Mpozi n'ekirala kakati olaba wano mu Uganda kamalo omuyimbi amanyi kuyimba. Bwana Faluku tukulembeze nnyo ekigambo ky'okusabiriza eggulu naye sooka weebuuze omuyimbi eyafunanga ku kivulu kyayimbye amaze emyaka 2 takola ng'ate babagamba nti ensonga zaabwe balina oli omukulu yazikwatako era ayogera ku nsonga z'omuyimbi olina kulaba sale oyagala bakole batya nga tebagenze wasale era banazigula batya association zino ezibatwala zizirina okusensitizinga abayimbi ne bategeera wuliriza omuyimbi wa Nigeria n'amala omwaka nga tayimbye naye nga yayimbako oluyimba olwakwatayo nga genda ogula emmotoka aba afuna Lil Puzzle agenda funira wa ssente wano mu Uganda awatali copyright law. Lwaki gavumenti erinyo nnyo mu music ekyo nyinyi kyadogamba abayimbi we bagenze eggulu okakasa nti ekintu ye kyakola kituufu yayise ekibiina abakulembeze baawuma basinde bafiina balagazi babaddewo n'ababuuza nti abantu bano mubamanyi ne bagamba ye n'agamba dde nsaamwega ti mukole ekibiina kitya mubeere muwuma so singa adde tabula yali ayuguliza bakamiliyoni bokka era miri gye batula ey'okusatu nga basindi mwebali bafiina mwebali n'abagamba musooke muddeyo mweteesi mukomewo enkeera ku mmande mumena muli ekintu kitya era ng'eddoboozi ebanafiina bagamba ekintu eki baagala kutuggula. Gavumenti emaze organizinga okudda ku bayimbi. Seeka omanyi abantu baagala nnyo oyogera ebibasanyusa. Sijja kwogera bisanyusa bantu wabula nja kwogera byemmanyi. Otegedde njagala kubuulira abannaffe abangi tebamanyi how states operate. Otegedde music ebyafaayo bya music mu nsi yonna akyusa buli kyoyagala. Otegedde akyusa ebyobufuzi. Otegedde music n'ebyobufuzi we bituuse byakola empeta. Otegedde wano wenkugamba wano Kyagulanyi we yajjira omusipi gwayingira mu bukondo bw'empale. Otegedde era kati nannyini mpala agezaako kujjamu omusipi gukoze eki bukyaganye gukwatidde music.
otegedde so bagaza kujjako omusipi guno gulemedde mu bukondo bw'empale otegedde mugana kakati gavumenti emanyi amaanyi ga music we gali ne bukyagulanya obutwe bugenda okola ki okuva tebajja kukkiriza muntu yenna kuddamu kufuna maanyi music bamukutte ensi yonna music akyusiza buli kimu kubuulira so abantu baffe balina okukimanya agenda ya music eno kubanga bamukwata music twali tumanyi buli kimu kiri Kampala kati music yadda ggulu otegedde music yadda ggulu buli kyoyagala ku music olina genda wa ggulu lwaki bano ba shareholders bagundi ba industry eno otegedde mugana wange salimu gwe tosobola kuŋŋamba gw'osinga omuvubi okumanya eryato naddye gundi bwekola ki otegedde wetasobola kulimba so kati njagala kugamba bannange ne bakyali bange bendi nawo ku pano owulira gavumenti toligimanya engeri gye operatinga gavumenti yakola divide and rule yasooka nekola ebibiina ebyabayimbi nesooka nebatabula nebetabula nebanyiiga nebalwana nebakola ki otegedde so gavumenti yo kyekola eteekawo embeera olaba saawa zino muganda wange Faruku abayimbi bakeera ku makya abami tebakyamanyi mulimo gwabwe n'abaali badde bagenda mu studio okunoonya okuyiya music obwongo bwonna bukeera bulowooza genda ggulu batuwe otegedde ati industry yafa era Kyagulanyi kyagezaako bata tabagamba muno zino sente zebabawa sente za gwanga tewali agaana bbawa otegedde naye munaakomawo no bbawa bali bajjako ekitonde kyammwe Katonda kiyabawa ekirowoozebwa nti bannaffe bannange tuliwa emyaka 5 gijja mugenda kuba mudda industry bagimaze nebo tebalaba balowooza omuntu nga muyala nnyo ne bw'omugamba njagala kugereza Faruku enjala lyakulumyeko enjala lyakulumyeko kyaliwo ng'alina 2,000 eziri ekikomando oyagala musiimula nga tomukomba bigere kati be bannaffe abali mu art babazibya amaaso olw'okuba nti embeera gye balimu ya bunaku nnyo Kyagulanyi kye badde agezaako bagamba bali mu mbeera mbi tebasobola kusasula renti tebasobola kulabirira baana baabwe kati ekyo gavumenti kyekola nti bavuwaze bajja kuvunnamira bebe nze saagala nnyo okwogera ku bebe lwaki bebe Kyagulanyi bw'atayogera taba na mawulire otegedde taba na mawulire talina point gy'akola saagala mwogera kale ekiriwo Faruku kati ninyo anti mpuliriza omanyi buli muntu wadde okutegeera nga waategeera kati ate ono agambye nti omuntu nga tali mu system tasobola kutegeera kintu ekyo manyi kiza okubanga si kituufu Faruku mbadde nkulaga nti asobola okubanga si muyimbi ategeera ebyabayi kana babino tuli muyimbi tewali agambye tabitegeera kakati ekyo katukivuddeko mwami Bebe Cool kati essaawa yayo ekiriwo bano abasajja bali mu kukomyawo olutalo luli olwa BBC Bob Wine Bebe Cool Kamiliyo Bebe Cool ayogera kati Kamiliyo yagenda okuddamu ki era nga guno omwezi bagenda kuguvuga nga ababaka abayitawo abanuupu babwadde obukadde bimeka buli muntu ngambye ababaka kyenzijjako ababaka bafunye obukadde bimeka wabula abanuupu ne bajjako miliyoni 10 zigenda kuzimba kizimbe ekyekibiina tekirina mutayasi bayinaako mutawaana so tebagambye nti bannange sente ezo okusa ku mbeera eriwo katukolenga zaake tugende tugule emmere tetumanyi ekizimbe agenda kukizimba ogenda kwogera bino si bya lutalo era wano tubali agenda kukyajinga sente nabyo atayogera bagenda kumukyajinga sente kati Faruku bino ebiriwo buli muntu anoonya waafunira Bob Wine bwakera ku mukyane yeesologa ebyobufuzi mukago n'amuwandako eddusu n'abeera w'amaanyi awo waafunira Kamiyuni yakulembedde abantu ogende eggulu nga yagala abaggulu kuba bikozi yakyali muyimbi Bebe Cool ekigambo kyayogedde obadde wansi ebisembayo abuuzizza Bob Wine ebbanga lyamala mu parliament yabateesezaayo ki ono agenda nti byakisiru ekitayina mutawaana nze nva ggulu ngamba bwenti Bob Wine mukulu Bob Wine abeere mu byobufuzi sekiteni kati asooka agireke mwani Kamiliyoni agiriidinge namba emu ekyababaka miliyoni bibiri oziwulidde ebibiri mbiwulidde era mwami David ekkoona lye mugololamu agenze naga nti bajjeeko 10 miliyoni okuzimba ekitebe
bokka nomuna esiwe bazijjako ne NRM ina sente zejja ku babaka baayo olwokuba ye ina bangi ate be bananyini sente ina sente zejja ku babaka baayo ababaka abo bolaba zaake yagabula ab'emitiyana ne ku BBS abo ne ku CBS n'abaleetera lole y'amatooke n'ekiki nabo n'abagabula segirinye kawempe yakola eddwaliro za ambulance no bagabula n'abagabula kyengezaako bagamba mubaka zafunyoli kyategeeza etteeka lyayita munnayi parliament nti omubaka alina kufuna miliyoni mmeka naye bajjako miliyoni 2 abaka nuupu bakoze ebintu bingi era abalabe nga bagabanya emmere gavumenti yayisiza etteeka tebakkirizibwa gabawadde ettondo lya kamere okiwulira kakati mu mbeera eyo nze mu music industry wenjiddako nze kyensaba gavumenti eno kiri kimu efubenga bwesobola okuteekawo kye bayita copyright law kyekigenda okulaakulanya music kyokka ng'omuyimbi ayimba oluyimba lwe banaeka nkubuli efaluuku bano abali mu music industry mami David okimanyi mami mawa mukimanyi akajje tekakubika omuyimbi okuleeta oluyimba olutunze naye kyattabu nnyo okulyako omwaka gumu n'abeera nga takyasobola dukola ki dufunamu omuyimbi n'abananyimba ana nga talina lwalyako ajaluna ina nyimba mmeka niyo musanga atembeya muchere gwe okiwulira patatembeya muchere talya kakati omuntu okugamba mbuna ajja kuliranga kumanyigo bwotayimbye ku show tolya ekyo kyabulabe nnyo mu ggwanga wano ekyo kisaana otereeza kyokka nze gavumenti kyengisaba ne mwami Salengo kyakutte music ono nga bagambye nti owekikofira yamuta oweggulu n'agamba nkyamuyina mwami Salenze kyenkusaba osooka onoonya abakugu abasobola okunoonyereza ku music ono abakugu abo mwe mubeera ne bannanyini nyimba kubanga babeera bashareholder abasooka sikyaliko okitegeera babeera bannanyini nyimba baka miliyoni ati waba akiriko akole ekintu wateera music oba mutadde nkyo oba mutadde ki naye ate kati kamala okubulyako faluuku ne music ono togenda kumutaze mutereeza amute abantu bakikolere muli nga watereera copyright owulidde salatereze copyright ave mu byogaba obusente sente emitwalo 25 simakadde atereze copyright lo muyimbi afune ku luyimba lwe ngo luyimba balukuba nafuna sente dano okugira abayimbi tebalina na kadi zitambula omanya abantu muyimbi wa gwanga superstar tasobona navuga motoka enda ntinda omanye mmome kiba kyenyanja obadoga muta emmome njimanyi sebo emmome kyenyanja kiba mu mazzi kati omuyaga ogukunta nakyo kigenda na muyaga kakati mulimu amayengo gano oba otolaba obwo osigala ku nnyanja obusonkosonko kati emmome olw'okuba yalabanga amazzi gano nga gagenda nayo gyegenda yekanga esigadde ku lukalu ng'ate yina kubeera kuki ng'amazzi gazeeyo kakati tulina abantu abamu nga bafaanana emmome endowooza zaabwe so kyengamba kyeki nti kakati kamwe ekyokulabirako ono nze n'oli ndowooza n'ono waliwo pano z'abantu abali mwenda waliwo pano z'ebibiina ebiri mu industry eno ze tutuulako era nga bwe tuba tuteesa ku music tuteesa kutuggula so music mumumanyi owira tetuteesa era nga tugamba nti wetugenda ewasale waliwo naye nga ekikola ekyo nti aba comedy baba balina anaabakiikirira nga n'abagundi balina n'abakatemba balina kijja kubasobozesa okutuusa endowooza yammwe nga muli wamu naye endowooza eyo ey'okulowooza nti ekino mulina kugamba bugambi nti kati abayimbi mugende mbatadde tekisoboka kati ffe kangu ekyo birala tuli bapromota naye twagala kuba kampani zaffe nga ziri registered kubanga tukifunyeemu abalina kampani eri registered ne batubba ne bakola ki n'ebyo byonna tubirabye oluvannyuma lw'okugenda wa eggulu kampani zaffe ng'olaba babbalamu olaba baani abalina kampani eriziregistered eziranga ze balaga nti zezisasula omusolo bwe bagenda eri balaba nga bebala okitegedde oli omusajja n'ogenda ew'omuntu nga ne bwogenda mu MTN ekubuuza kampani ye eriregistered so mu ngeri gye twagalamu kino era kolona ono olaba olumu ajja n'ebizibu naye ate olumu ayamba tiffe tutereeze bamanagers oli omusajja ali ku kibiina ky'abamanager bakozeewo omulimu beeronzeemu bakole gurupu yaabwe bamanagers babe nga bakola ki nga bakola ebintu bye bategeera David wanaaba n'omuyimbi ebeera endagaano
ti David tajanga mugandi atwala CD za na mubiru nafuna obukadana David namu emitwalo egi mumperekeddeko Masaka natuka namuteka wali kuki ebe nabye twagala okutereza waberewo enkola enambulukufu ngati tusanga abantu era nze sijja kulimba ebiseera ebimu muganda wange nonsonyiwa nja kubeeranga ku pano ng'olumusiriiko kubanga abantu bateesa ebintu nga tebamanyi wajje bivana gye byenkana era oba bamanyi Bobi Wine ayina abawagizi ayina kabeera ku Bobi Wine ono ne muwaanawaana nnyo era be bana kyegamba nti eggwanga tegerera abantu abatagamba ku Museveni ti kino okoze kibi ne basiima busiimi naye eggwanga tegenda ditambuza nga tuli mu kusiima busiimi nga twogera bwetu njogera ku kintu kino manyi nze mukulu saagala nnyo mukuba kikono lwa nsonga nti ayina byagezezaako okutereza music industry naye nga abayimbi bo bennyini bakoze eki bye bakyalemye mukulu Faluku nja atwogera nnyo ku bayimbi bano nti bo nga bo olaba ali manager we alimu okutereza omuyimbi ompulira mukulu Sale yasaba abantu abo n'abagamba mutuule wansi mukola mbulere etya okitegeera tuteme empenda buli kimu tukikole nga tukimanyi nti tukolera mu ambulere emu onfuna era nga muganda bwaga nti covid yebale kujja nti lwansonga kati saawa zino Kamiloni bwaba yabadde yakoze ekibiina ki kitegeeza omusajja Sale yabadde agala bonna babeere mu kibiina kimu bakitawuma okitegeera buli kimu kyebateesa kisobole okuba nga kirina kikulembera so no nti ayogedde n'oli nakola ki kati saawa zino bwe twategedde nti waliwo n'ekibiina kye bayita Tumuda ompulira kyengamba nti Tumuda baganda bafe batina nti Tumuda eyo eyina engeri gyegenda okuba nga ekwataganamu n'abayimbi okusolooza ssente okusinga UPRS badde zikola ki tugende wa Evlyn Lagu bamukwatidde ettaki bibayimbi be bamu bw'ayagala miliyoni 10 bannayuganda bamuyamba okyogerako ki Lagu yali badde ava mu mawulire kyensobola okugamba kubanga aludde nnyo mu mawulire bintu byebimu sente bazimusondedde Lagu alina okima nti bannayuganda nabo balina ebizibu byabwe ng'abantu otegedde so omuntu baba kuwadde omukono bano ne bakuteerayo ne bakuteekayo akasente Lagu mugamba ako ke bakuwadde akatono fuba okulaba nti okakozesa ng'embeera bwekoze eki besobodde okuba kuba ne bosaba ssente nabo bonna balina ebizibu asaba ssente bannaye munziruukirire abantu bakubuuza gwe wakolanga ki otegedde saba tebajja kubeera mu ebyo buli kaseera simanya munziruukirire bannayuganda naffe tulina ebizibu bingi otegedde so mukyala Lagu ebbanga lyobadde ebibiina okoledde za romantic zaani naffe tuli bulungi bannange David Lagu mukwano gwo nfiira bulago mubuulire kyokola kale era ensonga ya Lagu era tuzze ku kiki twawaddeko emabega omukulu byebimbi yali mukulwanako yabuuza abayimbi temulina ssako mu musevinga sero omuntu ng'afunye obuzibu tuyinza kubayamba nga teriiwo era byebimbi yali mukulwanako naye Eva kyenyinza okumugamba omuze kisayina n'abasobodde okumudduukirira tebaagala mitwalo 3 size miliyoni nga 10+ ezo nno ssente nnyingi ate simanyi oba basobola okumujjanjaba naawona n'asiimuula ekyo sikimanyi oba basobola okumujjanjaba andi mujjanjabe naawona n'afuna omulimu eyo niye omuze kisayina ali asobola okumuyamba amuyambe naye nze siyimiridde nze nange mwenyini nkyaka abasimu bagibba siyimiridde Lagu naye yerwaneko Lagu ayoza ebintu owaaye kati Lagu nze musaasira nnyo lwa nsonga emu kyetulwanako era kyetufuba ye muyimbi okubanga asobola okuyingiza nga tali stage anti Lagu yali badde mu kiti ekyo ku nnyimba ze yayimba ne firimu zazannye naye benna olwokuba tewali copyright tewali kimugasa naye bwe yabadde ekirungi bwe yabadde akubira mu kumuyamba alina be yamentioninze yagambye nti abantu bange bamaze eggulu ewiiki balemedde okulaba Sale naye bamanja emidemeka 3 n'agamba amafiina muyamba ku bantu nakyobe yayogedde ku bameka ku 3 abantu bonna bayogedde bikonge mu gavumenti bali wali ssente bawulira akantu ako wakiri akamu engeri gye batereza music n'okuteeka right nga ate be bagikwata nti tewali na muyimbi asobola kwesonda nti tusondere Lagu kuba tebayina tebakola emyaka 2 gavumenti yennyini eveeyo eyambe ku Lagu emitwalo egyo 3 ebintu bya Lagu wabitegedde kati ekintu kya Lagu era kituzaayo wali nti singa abayimbi bano
badinga na industry yaabwe mwe sente zisobola okukola ki okuyamba omuntu ng'agudde mu buzibu naye kati okidala okutegeeza osobuuza omuntu n'omugamba abayimbi mwenna buuza kamiliyoni mu Uganda muli bameka gatabamanyi ne wanabaawo enteekateeka era kyekyalemeseza bano bannabbanja okugaba sente oli byayagala tuzaamu ti bw'obeera n'abayimbi nti n'abayimbi abagwa mu kiti kya kamiliyoni 15 n'omanya nti obuyambi obuba buzze nsobola obbayambira bweti n'omanya abagwa mu Babetina Namukasa bali bameka eyo naye yendowooza gye twagala okulaba mu sisitimu eno nga buli gerekeka bapromota abali mu amponenti mulimu bisatu nti kati obuyambi buzze bwetaaga twawe 2 abali eri mu bakavuma baliyo bameka so eyo enteekateeka muzeggali mu korona ono atuyambye nnyo bamaneja b'abayimbi bali bameka kyendowooza nti Lagu kati nga Lagu nawulira nti bamuwaayo sente nakyoba oyo yennyini naye oba nawulira era yalina lweiso yamuwaayo sente kati emabegako wali simanyi oba sente ezo zaali tezimala oba ali zimala naye omuntu waaba mu buzibu oba sente yazifuna n'azoona oba teyazifuna bw'aba nga yeetaaga kuyambibwa omuntu yenna alina obuyambi nze kyemmanyi Maama Fiina manyi omukazi oyo bambi ayambye nnyo era simanyi lwaki omuntu taddira Maama Fiina ng'oyo n'omuwa awantu aw'okumuwa naye era Maama Fiina simanyi kirabo kyayinza kufuna kwa Maama Fiina asaanidde okuyamba omuntu yenna ng'ali mu buzibu olaba gavumenti namba 7 yavaayo n'agamba bampe emmotoka njagala motoka muleete emmotoka n'akanula amaaso ng'akabaki motoka kati ate Lagu so Lagu abasobola muyamba bamuyambe era saga mugambe nti akola kibi okusaba nawe Bobi Wine tuviireyo mu industry eno kati Lagu uyo mutuyambire gwe wekka omugambe ndi munnange Lagu nze nkuyambye nga Bobi Wine ne nupu yange bagambe temuddamu Lagu tumuyambye ekiteeso kirungi Eva mu mbeera eno yali afunira kyo omusajja ebyo byebijja okukutula Eva nze nkubuulira muganda wa Eva mwanyinaze tumanyiganye naye okwegatta kusooka okukendeeze abantu abo ab'ettima musajja kyoyo munajeriya musudafuna bano bamawa babeera ku biragala gundi saaga wedde oteesa bulungi bajja beera kugwa afuna ebiragala bw'oba ogula ebizigo byonze sikuyingira ndaba bulabi nga weeyerusizza wano so nze nsaba Lagu ekintu ekyo ate oba wakikola abasajja bayisonyiwe ate namwe abasajja mubeere n'ekisa kati Lagu ama nti Uganda we yatuuka tulina abantu nga babuzabuza ggwanga oli n'agamba n'omutulira nga atudde yeeyita kansala naye nga n'etteeka lya local government mwagenda okukolera talimanyi naye ng'avuddeyo yeesimbye awantu ne tulonda abantu era baswiti kati switi manyi bekyengera muwaawo baba bamulonde naye nga n'otunuulira mbu kansala so eggwanga we ligenda awo n'osanga omubaka ng'agamba emmotoka naye nga covid ono mukimanyi bulungi mu kaseera ka covid kano mwandibadde mugamba mmwe bennyini muyimira kubanga tulinayo ababaka ba nuupu be basinga obungi njogera ku ludda olw'abantu njagala bwe mubanga musooka ne muwuliriza njogera ku bali ku sayidi y'abantu abanyigirizibwa bali aba NRM bafuuka bisosonkole tosobola boogerako twogera ku bantu abadumirirwa abantu tibbo bandibadde baleeta ekiteeso ne bagamba mu mmotoka z'ababaka bano ffe tubadde twagala ate situva mu Buganda wano ffe tuteekewo eddwaliro lya covid abantu bafa ab'omu Luganda kati nze mpulira Buganda caucus sirabangayo kyali ekoze ne bakayanira okubeera ku bifo ebyo so nze ndowooza ababaka obawa emmotoka balina ozibawa kubanga kyateekebwawo kuva dda buli kisanja naye tubuliddwayo omubaka avaayo n'agamba nti bannange nze emmotoka ku luno fe ab'opposition tuzze wano ebibiri tubiganye ffe ng'abannu bali bazimbye ekitebe nenamboze naye bamwongedde sente z'emmotoka buli mwaka bakuwa ate tokizaayo kati nze mbadde manyi nga abaluddeyo bannamboze baani emmotoka tebanizifune so nga nze Duncan mu mbeera eno gye tulimu owulira eno embeera gye tulimu omuntu yenna alumirirwa eggwanga n'embeera gye tulimu ya covid-19 ababaka ku luno waakiri okufuna emmotoka si kibi
naye bibiri bandibivuddeko ku luno naddala nga bano abakaafu bali ku ludda lw'abantu ne bakikuba ne bagana nedda ffe ku bibiri tetwagala wabula mwongereko kuba n'abantu bafune obuyambi kuba abantu bali bubi omuntu ku makya ng'alaba okutta miliyoni 2 obiwadde omubaka nga yasuza enjala yasiibye enjala gweomusuubira mu mutwe gwalowooza ki so ebiseera ebisinga mwabali obulungi mwe mwereetera obuzibu ku muntu ali obubi. Okay, nambe mjagala tumalirize na kyo. Mpozi nze miliyoni 2 ababaka beetaga mmoroka kikaaki. Ekyo kituufu nnyo. Anti ebintu bino lwakwaffe tutunulidde babaka bokka. Tutunulire okuva waggulu ku baminisita. Okiwulira? Tutunulire ku bitongole by'abalamuzi. Tutunulire omukulembeze atambula n'emmotoka 40 nga zifuna allowance zinywa amafuta nga bena bikuma omuntu atya. Era ne mukyala we n'atambula nezo n'abalala abaddakaawo. Kyengezaako okulaga nti ababaka miliyoni 2 ze babawa nze n'aligambye nti bazibawe lwakuba waliwo baziwa batali munsa. Ssegirinya yafunye miliyoni 2 kuliko ambulance 2 zewadde ab'ekawempe n'akolako n'eddwaliro. Ekyo kiba kibi. Afuna miliyoni 2 ezo mwami Lutaaya yaguzeeko ambulance Kakuuto simanyi naye yagiguze era n'atwala n'obuyambi bwe yatadde ku kitebe kyaki. Kyengezaako okulaga nti miliyoni ezo 2 kuba naye banaazigaana ne bagamba abanuupu oba n'aba FDC ne bagamba nti ffe mutuweeko 10 ne banagamba mutuweeko 10 ne bagamba zino muziyambe emi abantu gavumenti tejja kuyamba kubanga ne zibawayo okuyamba teziyambamu. David tumalirize ne omubaka yetaga mmoroka kikaaki bannange Lawumu omubaka aludde mu parliament emyaka ago nze nandirowoozezza nti gavumenti kyayinza okukyusaamu kyembadde nsaba abaka singa abaali mu parliament ne bamulondo omulundi ogwokubiri ssente zabadde afuna 2 kati ng'essaawa ya leero singa baziteeka mu ggula eddagala mu mbeera eno eriwo kuba kuguli omulundi yafuna emmotoka eba ekyaliwo kati bano abapya abazze ne bagula naye kati nja kujja kukyamuganda ngono Seginya iki yakoze mpaki Seginya agambye sente zino baziteeke mu bantu ye agambye akusigala mu eri emmotoka ye jagera kwage wanagula emmotoka ennene abantu bajja kumudduka naye agambye yagala asigale mu eri ki so Seginya bitwetaaga anti Segirinya akoze n'okusinga Sewanyana ne tutudde atutwala hani Sewanyana tagulanga yadde akagaali Sewanyana MPF wano tutudde tagulanga yadde zine enkoko enfu ez'okukalore zibanyize. Ndowooza buli omu afune kanyama ave wano tutere musebo gwe nyini gwe bawadde tugabira amawa gwali ku nsonga y'ennyama gwagaba ani mawa nagaba ennyama nva wano mpola mpola nogaba ennyama nva wano lindako bamugenda kufuna mwenne ennyama lindako tufune ennyama wano gwagaba muni mawa gwagaba mulindeko bannange mukakane omukinjaji huyo sudi wafunye nyama kwata sudi wafunye nyama ngenda kuona njagala buli omafune kanyama soko semwe byenda byanga bane mpola mpola amateeka wano kubala kati nze mawa ogaba bubi ojigabi bubi njagala abantu bafune sudi gabe nyama eyo mukizeyo mwena musoke muwaba musoke mulinde soko veyo mu kamera bale na kusowa ngabe male mbongerera soka abantu bana bali kupana n'aba kamera teka kwane nyama omumukyali mutono ate ntone nyingi egenda saka ndiyole njagala buli omafune ku nyama Deta teka mu nyama teka mu nyama Martin teka mu nyama teka mu ebyenda nawe teka mu nyama mulinde omusajja gwogwera ku TV mbuga tasobola kugulira nyama mbuga gulira abakozi ennyama abakozi bazze wano mu kati bagudde mu nyama yaffe mwami mbuga tukusaba ogulira abakozi bo ku nyama